gwenda ba mu kooti tulina ababaka 5 essaawa zino twetaaga kujjako Museveni ababaka abamu temuli mu constituency amasimu mwagajjako mwateekako obunyonyinyonyi mwabali mu kumalamu bannayuganda amaanyi bino bintu tojja mu katemba ffe twagala kujjako nakyemalira ababaka abasiraamu temwogera ku nsonga za busiraamu basiraamu abali mu makomera mwerimbika bamula Supreme Mufti nga mweyayaana bamulaba okusibulukuka nga mweyayaana mu parliament ababaka abasiraamu bali mu parliamentary caucus y'obusiraamu kikye bukoledde obusiraamu abasiraamu abali mu makomera ani agenda bogerera nga mwe musirise mulina Anita Amongi Anita Amongi n'agula emmotoka eza bbeeyi ne bbaawe ne basigabira abantu ebyo temubyogerako eno ye parliament gyesiza okulaba nga sipiika yababikka muswazizza nnyo Nuupu President Kyagulanyi ababaka abasinga baswazizza Nuupu ne baleeta G20 nga project ya musajja bafuuti soja bavudde mu mbeera kugambye nti eno struggle yatunyomera kubanga luli byabeeranga byabannabyabufuzi nga we tulinda okwogera ku nsonga munnabyabufuzi nga lwavaayo n'ayogera ekintu mwenna kye mutwalanga ensonga olwaleero bafuuti soldiers be beeyogerera ku nsonga ez'ebyobufuzi be baliwo okuwabula abo bapolitician abeeyita ab'amaanyi bafuuti soldiers balabira ddala ng'ebigenda mu maaso si bwe biteekeddwa okutambula ababaka be twesiga okubeera nti batujjirako nakyemalira olwaleero banywa obunywi naye bukyayi bafuuti soldier basazeewo nti kati wekiba nga kyetaagisa ffe katujjirewo nakyemalira twenunulire Uganda mulire ensonga zino bafuuti soldier butya bazikuttemu kubanga basazeewo okulabisa ababaka baabwe abakoze babamanyi n'abatalina kye babakoledde babamanyi atalina kyokoledde bantu 226 asembedde totawana okutambula abantu nti onoonya kalulu kubanga bajja kuwooza kyokoze nga tokiraba wamagwe uli abafuuti soldier engeri gyebakuttemu ensonga zaabwe ku byobufuzi daawo n'otandika okwogera oludikya ensi badde bayinamu essuubi kati waliwo omubaka w'oli w'empigi wagenda n'oyita Bobi Kyagulanyi kati nno ngenda Bobi omubaka w'empigi omubaka w'empigi wayita Bobi Kyagulanyi first lady n'owandiika ebbaluwa ajje ku mukolo ogutegese mu constituency eyo kyokka n'oyita ne Anita Amongi byebyo nyimpi si nyimpi mpale z'aba 7 omubaka wa Nuupu amanyi maama first lady Bobi Itungo Kyagulanyi kyazitowa n'awandiika ebbaluwa okumanya mujooga bantu mmwe mwali eyo mu DPDP eyo smart DP block nga mulya ssente z'abasajja mwesirwaza kati muzze Kyagulanyi mulooza tabategeera tabamanyi mulooza mugenda kuzannya daabo gundiza mwezi ekisiru wallahi ne bwe banaagiwa Sauda Madada card nga bantu mmwe oyita otya Bobi Kyagulanyi n'oyita n'Anita Amongi Bobi agenda okukikebera nga bamugamba maama gy'olaga Anita Amongi naye mugenyi mukulu ono yayita kulabisa mubeera ku mikolo muwana bakandidate ba NRM mubeera ku mikolo mwogera muwana nguudo za gavumenti mubeera ku mikolo bye muli mu kuwaana Kyagulanyi temukyamwogerako muddeeyo mu parliamentary canteen ne mumugeya naye aga Katonda mu ggulu basajja mmwe ne bakazi mmwe tubalaba tugenda bakolimira era tugenda bakolimira basajja mmwe bannayuganda munyiige buli mubaka mubuuze ku nguzo obadde oyimiriddewa eyasirika mu mugobe mu bukube enkali bino tubikooye basajja mmwe abamu mwasibisa Ssegirinya basajja mmwe abamu mwasibisa Ssegirinya Mpuuga mission wagirimu era basibisa Ssegirinya ekintu ne mukiryamu ssente n'oyo Anita Amongi Ssegirinya ne mumuteekamu embeera eyo musajja atunaabona mu kkomera n'abeerayo ne Ssewanyana ne babeera mu kkomera mwe nga muga akasajja mukalabise ke katadde Nuupu ku gundi waggulu ku limelight bano Bampuuga ne Babeli Bwanika ne bagenda eyo n'ebijambiya byabwe biri mu Greater Masaka tebaddangayo okumanya bana abasajja mu beegendereze beerimbikamu babitiibwa Mpuuga alyogezeko okunoonya abantu ba Greater Masaka abaasibibwa bali luddawa era mu kino President Kyagulanyi waliwo ensolima zino omanyize President Kyagulanyi
bana abasajja nze nabalabirawo abasajja basinga bakuwadda n'obutwa abasajja banoonya dda abamu ne batandika okwetambuza labadabba bwe bagooma abamu ne befuula bafuutu soja nga tubalaba ne tugamba mmwe nno kye mwagala tukimanyi abamu bwe beeyogeza kale abamu erero bajjali ne tugamba nno tubalaba nono bageto yuuti nga balaba bageto yuuti nga basoma ne bagamba oyo atali ku mulamwa oyo tali ku mulamwa era bangi mugenda kulabisibwa akabikuka abamanyi mugenda kwewuunya mu budde bwa kaadi bwe tuba tudda mu 2026 mugenda kutya enso ekitiibwa Sseggona ng'ajjidde Katebe ow'ekitiibwa nga bamugamba ow'ekitiibwa biganye akaseŋŋenta tekayise muti ate kiki nga nakola buli kimu ow'ekitiibwa mu budde buli bwe nali omuyala tewampa kyakulya bwe nali omuyonta tewampa kyakunywa bwe nabanja ekyokwambala tewakimpa nti mukama wange wandabirawa abantu bewasanga awo ekyengera munnange beebo tewantegeera ne baali banze kati batandika okwepamira amagundi gabatujje muwanga kivumbi bagaye mu budde buli bwayima ku paalamenti n'oyogera ebyo mugwetwala mu paalamenti n'ozalawo ekibiina kati wezzeeyo kati struggle abaebitiibwa bano siba bannaddiini abali mu kunanaagira mu mukwatagane ku buli bweguzi tetugenda bikkiriza ebyo bannayuganda kye tuliko ffe twajja kutereeza Uganda Museveni bw'ababbye eggwanga lino Museveni bw'aba asibye baganda baffe mu makomera nga bannaffe be batuwaayo be bawandiika lisiti ako akatongole mukatwale mu kkooti maaso kamaleyo 8 kati ensonga zakibalamu manyi bwe bakola twateseza bwe tuti mu meeting Mpuuga byonna yabitwalanga ng'agenda baga twateseza bwe tuti mu meeting kati omanyi bagambye paalamenti bwegira bweti bajja kirekera wano Anita Amongi najja nga amanyi ekiri mu kibiina naagira Anita Amongi essaawa zino Museveni yali bannange mmwe mumanyi Museveni kye yali atidde ku Nuupu mumanyi kye yali atidde ku Nuupu ng'amanyi paalamenti bannange abantu baali bage paalamenti ya Nuupu erimu Sseggirinya erimu Ssewanyana erimu Bampuuga erimu Bamuwada Bashami Malende naye paalamenti Anita atuula wali omubaka alina okuteesa akeera mu ofiisi ye n'ayisaamu Sseggona n'amugamba oyo muwe ono kola bwoti ne balyoka bateesa bangi mubalaba mbalina lisiti ng'abamu mubaagala nnyo naye nga tebakyali ku mulamwa nga baaguvaako dda era kyovula balwanyezaake bakubyezaake abasajja Pulezidenti Kyagulanyi abambye atambula musajja watu n'akogga omubiri ne gumugwako ayagala Museveni agende eno bateesa avaako atya era eno balina meeting ono yamuddira mu bigere bamubalira amalako 2 okimanyi nti Kyagulanyi ssentamu abasajja baleeta n'eddagala bali musimbire emagere eddagala ago temwagategeera kamera ne ziraga ng'abasajja baleese budu eddagala balita batya vudu ne bwe okubuulira eyalitwala musajja mukatuliki bulungi asempera ayina omukyala n'aleeta vudu agenda amusimbe emagere Kyagulanyi afe era teziba kuba ssaala z'abasista Rose Michael ba Anti Luse singa omusajja yagenda dda nja okutegeeza Nnaalongo Pawulo ali ebisanja awo nti bano abasajja mubadde mubeesiga naye bavundu baabalimba bannayuganda muzuukuke era bwe munaddaawo ne mudda mu kwebuza amagezi muwooza agenda bafuga bwe mwebuza amagezi mubiraba ebiri mu bukulembeze bw'amadiini mu bukulembeze obw'enjawulo balaga ekyamuwoozi kiri nnomo era bo balinga abalina obuyinza beeyagala bakulaga nti oba muwoozi ajja oba bo bakulaga tebakiinaako buzibu era ojja kubasanga ng'engalo bazikubira muwoozi okusinga abaabwe ne beerabira nti Museveni tayagalangako ensi eno
tayagalangako Busoga, tayagalangako Banyankole, tayagalangako Buganda. Kikaabya era kinakuwaza ng'omubbi eyatutte miliyoni 5 bajja kugamba mumuleke si yasoose okubba. Era naye n'akangabala nabitutte era n'abagamba bwe baziteeka sobola zizzaayo. Naye ng'eddwaliro mu Nnyendo Mukungwe Joyce baagala mu kukyala we ye yagenzeyo ennaku ezo mwabirabye nga oxygen tewali e Masaka Mulago ng'abaana bafa. Kati abantu balina mentality mu bwongo nga balowooza bitiibwa naye nga tebafa ku bantu bo wansi. Ke kaseera ensi ebakyawe era twagala abantu babeere straight forward. Luupu we tutuuse kati tetukyagala abantu nti ajaawo agge mu maaso ga Kyagulanyi president ninga bwadda ku birala ayogera birala. Bano bamatiya Lwanga Bwanika ssentebe wa Kisu bamala myezi 5 tebalabise Kavule. Kanabye oyo Sima waliwo oyo Reverend Bakaluba Mukasa oyo we Mukono baragawa. Bannayuganda bo mu diaspora buli lunaku beekalakasa. Nalabye abe Amsterdam nendaba aba America UK beekalakasa ne bana baffe nga bali mu kwebuza bwongo ne mulooza tugenda kubasonyiwa. Era nammwe mwenna abalala abali mu kibiina kya Nuupu nga mwegwanyiza Museveni yabatuma mu sabotaginge entambula za Kyagulanyi tubamanyi mwenna nga muli mu Nuupu. Omwese mbagamba nga stakeholder historian mbagamba nammwe mbamanyi naboogerako ddalo kyekyekke nkumanyi mwena naboogerako dda meeting ezituulaawo ku gundi ku Mabirizi complex waggulu mwena kye mupulaninga abamu omutegekera muwozi project mwena mbamanyi naye mwenna tugenda bakuba paka kuwulira bubi. Era mwenna muyinzolooza bye tulimu kusaaga naye omuseeyi ono kaabinjogerere nensooka muwulize n'obwaka buno wulira. Ensonga gyembadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Liriza omukulembeze w'eggwanga ng'ayogera. Nange abasajja baatidde bano. Omukufe naye yasanga mu nsonga eyo naye dako abamukulira bye basinga okulya enguzi okugeza. Nindako nja kulaga uliriza. Ensonga gyembadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde ulira omukufe naye yasanga mu nsonga eyo. Ndako nja kulaga president byayogedde maaso ga bantu baanita amongi. Ensonga gyembadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omukufe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira bye basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano sipiika wa Parliament ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga ssente ezoonoonebwa Parliament eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri yakwekumira mu buyinza na ngeri yakukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo sipiika wa wano nomu nga mulimu si bokaboka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukola okukozesa ebikolwa si bigambo bwe tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiza Uganda emabega. Kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanjite obutalotalo oba entalotalo tekikosa ne demina okutambula emirimu gyammwe otandika. Ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okukola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo. Batulwanyisa enguzi, batulwanyisa obulyake, batulwanyisa obwannakyemalira luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa Parliament yalidde enguzi kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tuba wa kyakulabirako tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okukuba nakyemalira. Kibeeyogera ku bigambo bya Honorable Mpuuga bye yagamba nti under siege. Saagala nnyo okukendeeza okwogera kwange ku
kukukakanya ate kusa kuba memba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna. Kati budget eno si ya NUP yokka wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna. Sajja Katonda yamuwa amagezi ono. Okumala yamuwa amagezi ne bakyagulanya abalaba bano baanalayizinga nsonga wulira. Yabadde mu lubiri eggulo emisinde gya Kabaka abaana mukulu omuwa amagezi ki wekitiibwa ne b'ekitiibwa banne. Kyokusoboka kwa byonna nsooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka Amagulu Nyondo Kyukyumpologoma ya Buganda okoma n'antawetwa okuteekawo omulamwa gw'okulwanyisa siriimu. Mwana tugwa alina siriimu amira eddagala genda mukumira eddagala nepa amagezi omuli bano abesimanyi bakitiibwa Mpuuga Seggona n'abalala. Oli omwana mwamusanga alina amasannyalaze mwe byokulowooza nti mwe mugalina si mwe mwamuteekako amasannyalaze era bapipo bakyamwagala naye mutandika nga bwenamugamba ate oli alina amasannyalaze simanyi gundi aliruddawa. Oli mwana kyagumuleke amasannyalaze akyagalina bwemwe mwekuba mu mutima ne mulabika nga muze ne mugamba mwana principal twasobya tukuddidemu tuzo tusonyiwe fenga tukikola naye mujja kubwa nnyo mukitegeera mwebereremu mwana Mpuuga namulira simanyi ogenda kulina byotwala bwogenda eri kuteeseza bapipo mwana ogenda kubakuba kyataano olwo bwafunira otandanga weefuula walayisi nnyo wali badde olina mu buwumi bali badde gabusinga twawulira nti Mpuuga bamugula tiriyoni zinga 5 lululya naye abamugula ekyafiite n'enguzi mwena mu paalamenti bwebanga gyeri mwana mweddeko nammwe mwebereremu. Ono Kyagulanyi alina abalwanyi. Kati mukulu Mpuuga njana kana akawulire bulungi. Yakantu kana akawulire kano mukawulire mwenna bannayuganda kabakwatako. Ono Odrek Lwabogo yabyogera Bampuuga bali mu kwebuzabuza naye wulira ffe kye batulowooleza n'abannaddiini muwulire kye batulowooleza wulira. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies. But I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office, we control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil, to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for my. Omuli Odrek Lwabogo. Era Museveni waliwo abasajja bebe ya positioninga. Era abasajja kati nga ba John Katende mu begendereze. Omulaba John Katende ono wa Ebonizi yuyo ye yaleta Museveni mu budde obwo amutwala ku mikolo emmengo wa yonna buli wamu. Kati bano abasajja befulambu babitiibwa nenga bebasaanyizzawo kati John Katende omulaba bebabbye ettaka bebasaanyizzawo abataka ba Buganda bano ba John Katende Kambalage omulaba atudde ne Museveni ku ntebe omulaba yamubalira oli mugezi kati gwe omuganda ogenda enkya n'oteesa ne John Katende olowooza oteesa na muganda munno tufunye tty obuyinza namugamba gundi oyo nga bakutta era bano ba John Katende battisa nnyo abaganda abaaliwo ne babamalawo omulaba be bali abaganda abedda bali eri mabega ne babamalawo kati kyekino Bampuuga nabo bali mu kuzimbibwa kyova olaba tulina okusitukiramu wamu ffenna
okulaba nti eggwanga lyaffe tulinunula. Njagala buli munnayuganda owulirize ebigambo bino ebigenda mu maaso. Bwe kibanga abasuubuzi babayisa bwe batiraba kyekibadde mu Kampala olwaleero. Kati ekyo bannabyabufuzi tulina okuyiga okutya. Museveni byatya bye bino. Abantu bekalakasiza amaduuka bagaggadde bye bimujjako. Obiraba ezo foomu ezo abasuubuzi tubayingiddemu tutya. Abakozi ba gavumenti, abasawo, abasomesa, okitegeera awo atya wali obuyinza bw'eggwanga. Emmamba bannangira b'emmamba. Obuyinza bw'eggwanga tetubuli mu kwogera bino bye twogera. Tulina okwevaamu abantu babuulire ekyokukola kyekiruwa. Bino amaduuka ge baggadde olwaleero olw'emisolo embeera babanyigiriza. Kati bano abantu tulina okubanoonya baani abakimobilizinga. Ebyo ebisuula zino gavumenti olaba gaga amagye gasibye ku street. Naye nga jjukira bino ebizimbe byabwe babona bassebalamu bakolera Museveni. Kati abasuubuzi batuuka edduuka liri mu miliyoni 5, miliyoni 6. Tebakyasobola gasasula. Balina kusasula mu $. Abantu tebakyasobola genda kusuubula bweru. Abachina baleeta emmali ne bagyozaamu. Bo ne bawa free tax exemption. Babasuubuzi ne babeera mu bulumi, basasula amasannyalaze ga bbeeyi, basasula amazzi, omusolo mungi, emmali yaabwe neewambibwa ennakawa. Bannabyabufuzi ffenna abali ku opposition tuyimirye n'abasuubuzi. Bino ebintu bye bino bbeerawo embeera. Si yakubeera mu mayumba gaffe. Twetaaga kati embeera kuba Museveni ne bino ebyamuwozi project Sister Rose Michael okutumiddeko. Bannange tuveemu akazanyirizi. Tuveemu okulowooza nti Museveni byali mukola ali mu kusaaga. Tali mu kusaaga. Yalina power. Yalina obuyinza. Bwe tuba twagala obuyinza bw'eggwanga tagenda bututeera ku mmeeza. Tagenda kubutuwa. Buli omu ali eyongolooza Museveni agenda keera abutukwase bakulimba. Museveni, we are not here kwogera ku bibi bye. Eyo step twagimala. Step eriwo munnayuganda abakulembeze mwenna kwe kuzuukuka. Kubanga yesawa zina omutabani w'obuyinza yabumuwa. Transition gyalimu. Baminisita obalaba basinza Balamu nga Katonda. Nubalaba speaker parliament asaba Balamu tugambire oli. Kikulaga ki ekiriwo mu bwongo obwo mentality. Kubanga Balamu be bamuwozi. Kaakati ffe bwe tunadde eno abe twesigize bali mu kubulya ssente miliyoni 5. Abalala tebategeerekeka. Oli n'atuuka tasobola kubulya bannayuganda mubaka wa parliament n'ogenda okuziika abavubuka notababuulira butawerekera bintuntu bya kisiru bipiraawo. Ne bipiraawo ne bigenda mu Greater Masaka. Bano beefudde mu Galatiya. Tabyogerako. Bulwajja ku radio aleta diversion bisiyaga. Bisiyaga bye bise bannayuganda. Ensonga zino nzibagamba kubanga tugenda kubonaabona. Engumba zammwe bagenda ziziikulayo. Muganya okutegeera mufunye omukisa nga mulina omuntu ali ku soba yagulanye sentamu. Bangi bali mu kwebuza amagezi Sister Rose Michael. Obamba leti Sister Rose Michael yaba abasomesa nze munsobedde. Bino ebintu bye mbagamba n'abakulembeze tuwulirize. Bannayuganda tuwulirize. Ekintu kya muwoozi faba ino kirwana. Museveni is serious. Era owulira Balamu gwe basinza kati. Mu parliament ayogera MK. Batuzibya amaaso ku kintu ky'abasibe. Beefuule bagende bamatize bamachete. Bamatize abaana babagambe oli mu kkomera olaba embeera gy'olimu. Banno bali wabweru beeyagala.
munange bogira boti ne boti tugenda bata bichi webera ekomera sinyanguze nali gibaddemu ekomera ekuba eri kufulumya bwe libalize muganda wange ugamba kangifulume obuza Segirinya Muhammad ne Alani Sewanya kakati bwe kibanga amacheta atunula ku NTV n'atunula ku BBS ku TV obuli ekitalya nga kyalengera wabweru Mpuuga yatutte 5 tebandeka ayogera kino bamulaga bino ababaka bakola bino kati ono Balamu n'akozesa opportunity n'agera n'abamatiza n'agamba tugenda kuwa ennyumba tugenda kuwa owomutima omunafu nga n'ababaka bamu temusobola kugenda kukyalira basibe bammeeya basipiika ku mikolo gyammwe mukyamu waliwo yasibuludde abasiraamu n'oyita Abdallah Kitatta ng'omugenyi omukulu. Can you imagine? N'ayita Abdallah Kitatta ng'omugenyi omukulu. Kati bino tubibagamba mubimanye. Mumalirire ng'Eklezia Katolika bw'atugamba. Mumaliridde okuggyako Museveni nti tumaliridde. Buli kimu ekyetaagisa tunaakikola tujja kikola. Tunaakozesa bigambo byokka nti nedda. Ekyo tulina okukimanya. Luno lutalo lwa mwozi lunene si lutono. Mu parliament abo amonge owulira bye bakola ba speaker n'azimba sente babakati babyogera nako yazimba eddwaliro Ddamba alitumye MK Smile Ward ataddeko ebya Museveni asirisiza Museveni eri atunda muwozi era n'agamba mu linnya lya father and son maaso ga Museveni ne gwe n'osigala ng'oli wa opposition ne musigala speaker waffe Mpuuga n'amudde emabega ng'oyo Kisirani yali awagiddeko enkyukakyuka oyo Kisirani namwe ne mutabuuka mu bunnange waffe nga Buganda nga mubonaabona temulina buyinza n'otunuulira abantu n'ogambe mombwa kamala byonna eyinza okukyusa eggwanga tuyinza jjejjawe omusajja yabadde eri ng'alinga akutte bulifukeesi yanitamo ng'ali mabega ati n'ogamba ensi eno yemmwe betwawuliranga yemmwe betwegombanga yemmwe mazima ddala yemmwe abayogera ku nnyimbe za Fulankengero nga yajja kujja ne mu kamera Mpuuga gambe nze ndi mugagga bwanange obanga ngenda nina essomero data mine kati no data mine gwe yalizimba naye bwe mubabuulya mujja kutya ebizimbe ku Masaka Road ekyo kyengera mmolo gene Masaka byonna bibazimbye n'abagamba nze ebizimbe mbina newunya yatamanyi babadde balya nga bo abalimba ajja ku CBS n'ayogera engero ne mukuba owekitiibwa ayogedde ne musimba line ne mulonda abaana be ne basomera Harvard ne basomera South Africa bammwe bagenda bagema tewali abyogera musirise bumuli babaka baffe abazadde njamuwulirize abazadde temutwala abaana bamwe bagema bana bakulembeze abamu baba wadde ssente bagenda sirika ku nsonga y'okugema abaana tetukyesiga gavumenti ku nsonga ez'okugema Abannayuganda